naye ekyalukwako tetuli basanyufu. His Excellency Robert Kyagulanyi yafaayo n'agamba obwana ategeeza eggwanga Uganda nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba baalumba amaka ge ne batyobula ndowooza rights za mukazi we Barbie Kyagulanyi. Basinga naddala ba politicians nga Muhammad Nsereko wamu n'abalala baavaayo ne bagamba nti no ali mu katemba kati ssaawa zino eno batandise okubeera nga balaba the wrath of the son of President Yoweri Kaguta Museveni. Bantegeeza General Muhoozi Kainerugaba kati ssaawa zino nabo batandise okubeera nga bakaaba nkugambye olutalo lwa maanyi nnyo wali ku ex olwa Muhammad Nsereko agwamu amaanyi. Oh my god, you better give it time. Nyongera okujukiza video soko gituweereka like bw'omaze subscribing aho weegate ku mukutu gwe guno. Njagala okumanya ebirozo bye mu comment section. Muli ku saidi yani saidi ya Elias Lukwago wa muli ku saidi y'abaana abo bagambye nti no Barbie Kyagulanyi bamulumba hamwe mwasire kati ssaawa zino mwagala Bobi Wine okuvaayo okubalwanira no but waliwo Bobi Wine kyakoze olunaku olwaliro bino njagala tugiwa obudde sokolabe tuma tweyongereyo. Tetuli basanyufu, tetujja kwogera bingi naye tetuli basanyufu. Teri yeetaaga kuyisibwa bw'atyo mu nsi. Ne bw'abaani ne bwe kiva mu gavumenti eno oba gavumenti eriddako, naye tetuli basanyufu era tetujja kweyisa nga abalowooza nti tuli basanyufu. Bye tulabye alumbiddwa mu nju mu kisenge kye, n'aggyibwayo mu mbeera eyo nga bw'ebadde efaanana. Mungu akubiriza nnyo abantu abalina obuyinza okubeera nga be basinga okwerekereza n'okubeera abagumiikiriza. Naye kyalukwagwa okulembeze wa kibiina kye looya munnamateeka alina omulala gw'akiikiridde, kitegeeza akolera ku instructions za mulala. Lukwago okuba n'ekipapula kiba kuntumye ne bwe yandibadde nakyo nakikuwa n'ogaana okujja. Sikiwa nti waliyo omulamuzi eyandiyisizza kiba kuntumye. Era ni naani muntu wa bulijjo mutono nnyo. Waliwo n'abuuzizza wano nti Lukwago ni naani? Ni simolo person sebo. Ni simolo mutono nnyo bw'ati. Naye n'omutono ndowooza abaako n'abantu be. Siri omu ku abo abeegaana mikwano gyange olw'embeera gye baba balimu. Olw'okuba bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa oba ey'obulumi mu kiseera ekimu, si beegaana. Ntunuuliramu abaana ba Lukwago bwe batunuulira embeera eno.
Alright, nga tubitedde ku Mobile Hub Pastor Simwe yavudde n'ategeezebwa nga Uganda dino bana basajja Elias Lukwago ne Gino Muhoozi Kainerugaba bali mu diversions zaabwe kubanga omugambo otya ntino abannamawulire baatuuse mu dakiika zennyini nga SFC yakatuukabwa mu maka g'omukulu Elias Lukwago. Nkugambye things are not adding up era musuke muwulirize Pastor Simwe mumbulire bameka abali ku side ye bameka abali ku side yaki ey'abalala. Operation ya SFC gudde obugwi bannamawulire bavuddewo. Bannamawulire bakitegedde batya? Tebakoonwako, tebagambwako, bakwata buli kimu ekigenda mu maaso. Oyo politics bamuzimba eri emabega. Eri emabega politics oyo bamuzimba ne bakitutwaliza awo nti poliisi gwekwata yabeera, poliisi gwesiba yabeera. Ne bakitufugiramu emyaka 10 aga paka ferwe twajja ne tujjako Museveni ekyo kulemera mu ntebe kirala n'ekyo kumujja ko kyala okumujja ko twamu obuyinza bwo twabo bayagala obatayagala bagala kukizimba ku Lukwago babadde bamenya abantu nga tebakkirizawo simu neji babadde bamenya abantu nga n'abakwata video era amasimu g'abantu bagatwalira ddala omuntu okufuna aka video kaba kamu naye ng'ebikoleddwawo naye ab'amawulire bavuddewo abaze ne bakwata sayidi z'ebikomera yonna eno n'eno nga SFC nga bwetambula bwetinga bweyitawo nga bwedda bwetinga tekwata ku munnamawulire bannamawulire bategedde batya nti bagenda kukeera ku makya okukwata Lukwago. Temutabula tabula ebintu ye video y'olwaleero. Ekyokubiri nze mbagambye tujje mu kiri ekirala tusobola okikozesa naye ekyo temukyerabira kyekintu ekikulu ekirala nabagambye Muhoozi mulwadde nkiddamu with authority. Yes, nkiddamu omuntu ali mukola ebintu ebiri ku Twitter hando ya Muhoozi Andrew Mwenda buli kintu ekikolebwawo Andrew Mwenda yali mu account ya Muhoozi mulwadde ebyaddala ebisigadde njabbireeta. Alright, nga tubitedde ku mabbali omukulu guno mukwena ngolaba ku screen yo amanyikiddwa nga Honorable Kasulu yamazidde okubeera nga landinga wali Kalangala atandise omulimu gwe ogukubeera nga anonyeza ba NRM Kalulu mujjuke bulungi tino bali mu Kalangala oba Kalangala waliwo by election z'omukulu omugenzi wetwogerera ssaawa zineno Helen Nakimuli video nja tugyetegereze bulungi amujjukire bulungi tino wali mubaka wa NUP amanyikiddwa nga Irene mumulabire nga ddala bana basajja bageza kubeera nga badawuni playing aba NUP but mukimanyi bulungi tino NUP erina okuwangula Kalangala kwa chana subscribinga shirafu omusomi w'edduwa namba zeziyawo simbeyo 11 so mukubira kuona so kubeera nga kuyamba mbaji mu nyumba ya Sudu tojja kunjo neki era nyigira nnyo omuntu olwaliro olunaku lwakubiri nga ndi mu Kalangala nja kuvamu akaluka we ekindeese kuwanguza enaalebo naye n'okumalawo ejjoogo ly'opposition ab'opposition balina ejjoogo oyinza otya okuddira ng'otegedde bulungi nti bannakalangala nabo bategeera gwe n'ogenda ovuba omuntu eruwero omuleeta abakulembere eryejjoogo lyakitala ne bwalibadde gwe ng'oliwo enaale oliwo opposition oli wano oli wa Nuupu ekyo kitegeeza nti mwe abanuupu abali muno temutegeera omanyi waliyo omuntu akuvuma waba omuntu akuvuma naye nga tayogedde naye nga ebikolwa bikoze eki oli waleetera candidate amugye eruweera amuleete wano kiba kitegeeza nti yatunuddemu mu Kalangala yonna nga tewali wanuupu alina siniya ya 6 eryejjoogo abantu mulina obbagamba nelikola ki nelikoma neliggwawo memba muwa palamenti abe nga agenda kubatiza mwana abayite mugolomole Luweero abe nga alinayo omukolo mulinye Luweero abaffe temuva ku kidyeri
mulonde omukulembeze ng'abavaamu ng'abafaanana ne bw'aba si mugagga naye nga wammwe abamanyi. Buli kitundu kirina ennono zaakyo. Naye ogenda kulonda omuntu wano ajja abawemule. Nze baŋŋambye nti ekalangala totambula na bulo, totambula na ndiga. Kati ogenda kulonda oli abimanyi. Ojja kulonda omuntu ajja kujja agobagoba n'endiga. Kubanga ebyakuno takola ki? Tabimanyi. Nenkubadde bibiina ebyo mubiveeko. Naye londa omuntu gwolaba abavuddemu.